Kaakati omuvubuka gw'olaba ono mu kifaananyi ayimiridde n'omuwala asazeeko munne obulago n'amutta lwa muwala ono. Ono gwe basazeeko obulago bamuyita Rajabu era y'ono gw'olaba ali mu kafaananyi akatono gwe basaze obulago ne bamutta. Asaze obulago era nga ye mutemu y'oyo ayimiridde ne girlfriend. Oyo omuwala ye ndibassa y'abassa y'abalwanyizza. Rajabu abadde akwana girlfriend w'ono. Ono bwe yakitegedde n'agamba Rajabu gwe nviirako mukazi, bonna babadde baana ba ssomero nga basomera ku ssomero lye limu. Rajabu gwe basse gwe basazeeko obulago abadde asoma siniya yakubiri. Babadde mu ddoomu, ono gy'amuteegedde n'ajja n'ekyambe bulungi nnyo amuvudde na mabega. Ndowooza alabika asoose na kumugamba gundi lwaki tonviira ku mukazi. Ono ndowooza nga womanyi eggundi ly'abavubuka omuwowo wamuwasa. Ono amuvudde mabega n'ajja ng'amusooberera n'alyoka amusala wano. Eno omumiro n'agukutula. Bw'amaze okumusala adduse n'afuluma essomero n'agenda. Bamunoonya essaawa zino tebamulaba kubanga abuze, wabula munne ye alese amusse. Ekimussizza ki? Abadde amukwanira girlfriend we, gwe gw'osobola okuyita mukazi we. Bonna babadde baana ba ssomero. Abaana b'essomero bannange, otta otya munno lwa muwala, lwa girlfriend. Ono lw'ategedde nti Rajabu amukwanira girlfriend we, ekyamujjidde mu bwongo kwabadde kumutemula, kwabadde kumutta, kwabadde kumujja mu bulamu bwa nsi eno era akituukirizza. Olumaze okutta munne ng'amusazeeko obulago n'adduka, amulessaawo mu kitaba ky'omusayi ng'ono ataawa. Ye n'amaani n'afuluma essomero n'atambula n'agenda. Bamunoonya essaawa zino tebamulabako kubanga yadduse yabuze. Omuwala gw'attiddeko munne amulesse mabega. Amulesse mabega ate si kiwa nti n'omuwala agenda kumuwasa naye ng'amuttiddeko munne. Kati omuwala agenda kumuwasa, omuwala tagenda kumuwasa. Era adduse bagenda kumukwata bamusibe avundire mu kkomera nga n'omuwala gw'attiddeko munne tamuwasizza. Kati zaavubuka mu nsoberera mu abatta bannammwe olw'abakazi. Kankutuuseko akatambi kano okeewulirireko vidiyo nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Bannange wetwogereranga ebitalo bigudde essaawa zino omuvubuka atemyeko munno obulago olw'omuwala. Ono omulenzi ono atemyeko ono omutwe n'amutta olw'ono omuwala. Okitegeera ono babadde beeyagala n'ono naye omuwala ate ng'ayagala ono gwe basse. Kati ono nannyini mukazi n'atemako ono omutwe. Ono gwe batemyeko omutwe bamuyita Rajabu. Era bw'olabirako ono omusajja yenna buneeno obudde muyite poliisi. Bakubye amasimu ku poliisi zonna bamunoonya naye adduse. Fedda twabeeranga mu masomero nga batugana kapolingi. Baali batugana kapolingi naye nga bw'omanyi nti mu masomero tebisobola kubulayo. Nammwe munjulira abamu mwasomera mu masomero nga babagaana okukapolinga, nga kapolingi tebamukkiriza mu masomero, nga tokkirizibwa kubeera na girlfriend, nga tokkirizibwa kubeera na boyfriend ku ssomero. Era nga sitabakukwatako ng'olina simanyi ono mukazi wange, simanyi ono girlfriend wange, either musobola okugobwa oba ne mufuna ebibonerezo ebikakali. Naye regimu gye tuliko ka kapolingi si kibi, baana kubeera na ba girlfriend ku masomero sikirabamu nnyo buzibu. Naye ate abaana abasomi bakitwala so personal. Tufunye keesi z'abavubuka bangi abasse bannaabwe olw'omuwala. Mujjukira scenario eyaliwo Embaale, era omuvubuka yafumita munne ekintu mu lubuto lwa muwala. Bano baali basoma naye nga baagala omuwala omu, n'akwata ekintu n'akifumita munne mu lubuto, era oyo gwe baafumita ekintu ekyo mu lubuto yafa era nsonga za muwala. Kati essaawa zino ono akutte munne n'amuggyako obulago n'abusalako lwa muwala.
abadde amukwanira girlfriend we, oyo omuwala abassizza oba abatta, yoyo omuwala gwolaba mu kafaananyi awo, ye muwala assizza munne, ye ndibassa omuwala ye ndibassa yassizza Rajabu. Simanyi abazadde mugenda kukolera ki abaana bammwe, naye kye nnyinza okubagamba kiri ekintu kimu, abazadde muteeke abaana bammwe mu ssaala. Omuzadde tolina mulimu gw'ogenda kukola ku mwana wo, tolina. Olina kumusabira, olina mmuteeka mu maaso mu mikono gya Katonda. Omuwala katino kankubuulire, mulimu abavubuka abamu ng'agenda nakutta muwala. Abavubuka ye n'omuvubuka omulala era wano twamulaba yatta girlfriend we gwe yali asoma naye, ne bannange Mukama Katonda ono simanyi. Bano mu mwaka guno twakalipootinga abaana b'essomero ab'esse olwa coupling ba mirundi ono waakusatu. Eyasooka yali Mbaale gwe batta olw'omuwala, omuvubuka munne yamutta lwa muwala. Owookubiri yabadde omuvubuka eyasse girlfriend we ng'amuteebereza okuba nti alinayo boyfriend omulala era ye takyamulabawo, n'ayita omuwala ono ewuwe n'amutuga n'amufumita ebiso. Bwe yamaze okumutta, bali bamuyita Faith, omuwala gwe batta nga bamuyita Faith. Bwe baamala okumutta ne bamusuula okumpi n'ekkubo, era oyo omuvubuka naye n'adduka. Bazadde b'omuwala oyo ne bamunoonya nga tebamulaba okumala ennaku 3. Baddamu okwawakubira nga bagamba nti muwala wammwe tulaba omulambo gwagusudde mu kasaka, ng'omuwala baamusse lwa coupling ya ku ssomero. Omulala y'ono, ono akutte munne n'amusalako obulago ng'agamba nti amukwanira girlfriend we. Girlfriend we yoyo ogulaba ali mu ki? Ali mu kafaananyi awo naye, era amukutte n'amusalako obulago. Ono omutemu ye n'amala n'adduka n'amalamu omusubi era tannaba kukwatibwa. Adduse naye nga munne alese amusse. Kati bano bonna abaana abazze bettira ku masomero, bazadde muteeke abaana bammwe mu ssaala. Ebintu bino biringa eby'omuzannyo naye munnange abaana bettira ddala kati ku nsonga z'omukwano. Ensonga z'omukwano zitandise okutwala abaana mu masomero. Ate ng'ensonga eno gavumenti yandibadde evaayo netandika okugitunulamu. Naye munnaye gavumenti yaffe gye tulina eddira ebintu ebitagikwatako ate byeteekamu ennyindo. Ebintu ebyandibadde sensitive nnyo era ebyamakulu ate byo tebirabamu nsonga. So n'olwekyo abazadde muteeke abaana bammwe mu ssala, kubanga omwana ne bw'omutula n'omubuulira abaana abamu tebawulira. Omubuulira n'olaba ng'awulidde naye munnange ate amala n'akola by'omugaanye. So n'olwekyo muteeke abaana bammwe mu ssaala, mubawongeyo, Katonda abakuume ababakuumire. Otherwise abazadde mukyaka abannyo amaziga, ogenda okuwulira nti ate omwana wo ow'obuwala. Bannange keesi zisusse ez'abaana abetta olw'omukwano zo zisusse, naye abazadde munnange byebyo ebiri ku sayidi eyo, tewali kyakola, kuguma bugumi na kuteeka abaana baffe mu ssaala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Mbagaliza olunaku olulungi. Ndowooza tugenda kuddamu okusisinkana olunaku olw'enkya olw'omukaaga inshallah nga Mukama asazeewo. Mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza Christmas festivals ennungi. Mukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika. Wabula sijja kubajjukiza nti musubscribinge, mulikinge ate musharinge waka waffe, so okuba nti ate tutuuka gye tutalina kutuuka. Okitegeera, musindike waaka atuukire ddala eri yonna. Kakati mbasiibulidde wano, mbere bulungi mweraba.